endabirwamu mu Savannah 256 endabirwamu. Ebula omwezi gumu abaana baffe twasindika ku ssomero batere badde waka bawummule. Naye munnange kano sigenda kasirikira, njagala kwogera eri omusomesa omukyala. Wadde si bonna bannaye nsooka okubeebaza abasomesa mwenna gimwe bali kulabirira abaana baffe kumala ebbanga eryo lyonna lye bamaze ku ssomero na kaakati era mukyabalabirira. Wabula omusomesa omukyala wadde si bonna, wabula mu bitundu gye mbeera eyo gye ntambulira bagamba nti abasinga ku mmwe temukwatagana bulungi n'abaana baffe okusingira ddala ab'obuwala, naddala mu nsonga zino wammanga. Omusomesa okuwala n'omwana olw'engatto ennungi, olw'akagoye akalungi kayina, olw'enfaanana y'omwana. Kino kiteeka omwana ku bunkenke era ne kimumalako n'emirembe, bw'atyo n'akkakkana nga n'okusoma tasomye bulungi, olw'ensonga nti buli lwakulabako awulira nga ku mutima takwagala, okusinziira ku ngeri gy'omuyisaamu, okusinziira ku ngeri gy'oyogeramu naye mu banne. Omusomesa omukyala bannange ye maama omusomesa wano oba toyiseewo bulala. Sigadde nze Irene Nachuwa, the princess of hearts. Bwetunulira mu ndabirwamu kyolaba kyoli tunula weetegereze. Endabirwamu mu Savannah 256 endabirwamu.